Essanyu libuza okutta ba social media in-laws bonna bonna ebalabye omwana muwala Gabi Ntate akola ku live wire okubeera mbu naye bambi avudde ku lujja avudde mu bannakyeyombekedde naye n'atwalibwa officially nga bamukubye empeta. Singa nali manyi okuyimba nandiyimbyemu naye nera still kana kayimba ka Gabi Ntate mpulira nkaagala nnyo bwe bumu ku buyimba bwe bwensinga okubeera nga njagala ke bayita awo weyantera omukisa wakati w'ennyanja awo masekati gembuyaga banange singa nali manyi okuyimba Gabi Ntate akakayimba nandika kuyimbidde kubanga ndabira ddala bambi ng'ebintu byoyimba. By the way mu bayimbi ssaawa zineena abayinza otegeka concert nengisasulira Gabi Ntate y'omu ku bo. Si bangi nnyo mu nsobola basasulira concert zaabwe nga bazitegese nedde ekyo tebakulimba. However much nga concert ezo mbeera nina okuzibeeramu kubanga mbeera nina okuweereza ba SMX Media Kings and Queens. Naye ku bayimbi abatono bensobola okugamba mbu mulo ne bategeka concert nengisasula Gabi Ntate y'omu ku bo. Gabi Ntate wategeka concert gamazima amanyi okuyimba music wali touching ate nga wakatonda mu besides okwera nga wakatonda music wa moyo akutuuka kayimba ekintu n'owulira ddala nga kikutuuseeko neera ng'essanyu weryambuza okubeera nga limutta Gabi Ntate waati bambi officially naye avudde ku lujja kyake ekintu kineno bakitegeka bulungi nnyo bagamba omanyi Remy P gwaba asooka then proposal kuchala then bintu ebyokwanjulawo bisobola okubeera gwenge ekikyo kisetolinga kati wanaayitawo ko emyezi ng'ebiri oluvannyuma gwengoma z'okubeera ng'okwasaganya ekikyo oba gumu then nange Gabi nsobola okubeera nga mpisaawo ekyange bireme bbeera nga bikola idinga naye bwekitoo kyabadde omanyi kibeera kirungi mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo olugero lutuufu nnyo olw'Abaganda tosobola bbeera ng'oyita na muzimbi ate gwe ng'oli looya onoofuna ddi time enyumya eno n'omuzimbi okubeera ng'okyatinga naye nga chaliwo nnyo ate gwe ng'obeera mu kooti oli mu penal code osemanyi oli mu article ate accused kweganga biri awo olaba ne tamu zibe ate zikwatagana naba kyekimu munnamawulire tayinza bbeera awo ate n'atambula naani profession kyetayinza kukwatagana munnamawulire omanyi bannamawulire bate bakwatagana na buli profession olw'ensonga babeera beetaagamu information ye ngaani nkeze ngaani waliwo professionals zo nga tezikwataganirako ddala ng'amazima ng'olayira dda tewaliwo ebigenda bbeera nga bikwatagana omanyi kyekimu ne profession yo doctor n'omuyimbi lwakuba munnange ekyabwe kiri successful simanyi ngeri ki naye ate oli muyimbi ate ono doctor kizibu kujja mu ziconsert doctor abeera busy operating ate ono azaala naye munnange ekintu kyagenda nekikwatagana naye nga tuvuddeyo sagala mu njogeze bingi lunaku lwa Gabi Ntate bambi congratulations Gabi Ntate okuba nti nabambi ng'otuuse kukula n'omwami wo mulungi ate bamine Gayi naye Gayi ali simple Gayi mulungi nze namwagadde kati mwe simanyi ba social media in-laws kyemusuubira naye ng'abasigadde bonna bambi basanyukiddeko Gabi Ntate naddala nze SMX ng'omuntu ng'amazima bambi musanyukiddeko Gabi Ntate ali omanyi omuntu ali down to earth mukakamu okusingira ddala ennyimba zayimba owuliza ennyimba za Gabi Ntate ne zitakwatako gwe ng'omuntu oyinza okubeerako nga gwaliko ekikyamu naye nga Gabi Ntate tukwagaliza birungi byereere nera wano ku SMX Media ne tugamba yes nati ebintu byambaga kati ate ng'egye twakola video nga concept yambaga Gabi Ntate kya feeling nze wadde na kifiringa mu video naye kale kyo tugenderaawo neera still kambalekede ka pesa awo cover eya Bibi Zanda gye twaddamu nga SMX nze Vixen ngeri lunaku gye olirwambaga byonna kabigenderaawo naye nga sinabeera nga mbikuteerako bambi kankusaba subscribe ngano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates okubeera ddala mu entertainment industry ne tugamba eri oyo yenna omuntu awulira nti ayagala kubeera nga alanga ne SMX Media yes fe tuli open n'emikono emyanjuluvu you are welcome okubeera nga olanga naffe wano ku SMX Media. On top of that tukugamba kasita obeera nga products zo z'otunda ziri legit kasita obeera nga services zo providing nga ziri legit nga bintu si bya kifere wano ku SMX Media tujja sobola okubeera nga tukulangirako bapasita bambi temukuba masimu bashehi duwa temukuba masimu n'abali mu category wetu naye abasigadde musobola okuba essimu ne sobola okubeera nga tukwasaganya business eno ey'okubeera nga tusobola okulangira kapesa cover Olabikola kapesa Bibi Zanda oya kapesa just respect akapesa kaba Mr. Ago Nitaka kulinya balikole mwe mumbwa Saba balikole mwe mumbwa Nenga kone mozunganze
Kuzine chilala baby na izo imba zewe nkusubwanga nyimba unyimba siba na minembe bunyiga bunyiga gwe bakutunda nkwagale 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 kati ndeka nkwagale 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 baby Chirabiko olinaka pesa yo Gwe uli unyiga kapesa Onyizaka pesa Zenemfese no Olinaka pesa Gwe uli unyiga kapesa Onyizaka pesa Zenemfese no Ndiyangana na kuwabira wala ingina na kunyigira nafunye umuzugu kurwanira manyuku kabira mpima wateka mtagati kwagala nebitali na budget bona kamba gameti na I'm married never worried yeah. Ngenda simugunya teke mubuli chimu mugunya kuwame kutwale nkutekeyo omale mwena kunganya kuyagala buyagazi mukugunya kuwane nkusute nkwitamanya webinuma nebintabukira bitabuka nga toliwa numwane bitabukira nga kwetuliwo chirabiko olinaka pesa yo gwe uli unyiga kapesa onyizaka pesa zenemfese no olinaka pesa gwe uli unyiga kapesa onyizaka pesa zenemfese no taka kulinya balikole mwe mumbwa saba balikole mwe mumbwa nonenga kune muzungaze ni mudaga kuzine chilala baby na izo imba zewe nkusubwanga nyimba unyimba siba na minembe bunyiga gwe bakutunda nkwagale kati ndeka nkwagale baby Chirabiko olinaka pesa yo gwe uli unyiga kapesa onyizaka pesa zenemfese no olinaka pesa gwe uli unyiga kapesa onyizaka pesa zenemfese no Olabiko olinaka pesa Abibizada olinaka pesa just respect akapesa kaba Mr. Ago I'm the one for you the one for me challenge your pro ya prove your feeling you know yeah siba na mimbe bunyiga